Nze nabagamba nti ekigoba mwami Museveni ne gavumenti ye kibali mu maaso. Kakati ate gwe bagoba yavaako emabega gyawondera. Akalulu ogamba wawangula era oli awo olinze kulayira. Abantu bamazeeko emirembe okwata ono okwata oli. Kakati abasirikale abakuuma Kyagulanyi nga bamuweebwa kakiiko ka Electoral Commission babakwata ku Lwokuna wiiki ewedde. Mu sipiidi ey'ekika ekyawagulu babatutte awo mu kkooti ya poliisi biki ebyo babagobye mu poliisi. Tebakomye ku ekyo babagobye ate babasigazzaayo mu kaduukulu. Bo balowooza mbu Kyagulanyi bamanyiwa waali bakomuniketinga naye Kyagulanyi si musiru. Olaba naffe abatambulanga naye ababeera naye tulinga kakati buno obudde kuwira ne bwobuuza Secretary General n'obuuza Leader of Opposition tasobola kubuulira wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waali. Tebakomyawo balumbye amaka ga Doni Sheriff oyo nga ye personal assistant wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batwala mukyala we. Ndowooza olaba desperate gye balimu buno obudde. Bali ku Tebuukye, basula ku Tebuukye, olaba entebe enzibe. Eyawuli wagibba, ne tukussa akasiiso, gwe n'obirowooza nti ojja bikolanga bw'otyo buli kadde. Mukwano, guno mulundi byakyuseemu. Birala, era ojja kukola amazambigo gonna, ojja kukola endagisiyo yonna, naye njagala okubuulira nti ate nenjala kinakugamba nti buli kyoteeka ku ssowaani iffe kitukolera. Tetulina allergy yonna ku byakulya byoteeka ku ssowaani. Everything you put on the plate, we got no allergies. We gonna consume it. And the consequence will come to you. Because it is you making the laws, not we the consumers. Oba nkiddemu amagezi gaze. Nti buli kyoteeka ku ssowaani, ffe tugenda kukirya. Ate bwe tukirya, kitugenda tukola bulungi. Kubanga tetulina kirwadde kyonna kituziiza kulya kyakulya kyonna kyotadde ku ssowaani. Ono ojja kwetaagamuko ku bwongo obw'ekika ekyawagula okukavuunula. Naye ate gy'onakomye okututeekera ebyokulya byo ku ssowaani mu kaseera kekkamu gwagenda okukola loosi. Kuba ffe abali weetuli ate tuli stede nnyo embuto nnene tulya buli kyoleese. Kakati buli gw'okwata alabisa gwe. Kakati wakutte abakuumi abaweebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu biseera bya campaign. Kati era gwali mu kwewozaako, gwali mu defensive. Okitegeera, awaza ate simanya, they misbehaved, they did what. Eri mubabuuza birala, eno public mwogera birala. Mulowooza mbu be baamuyambako okutoloka, kakati be baba baamuyambako. Ati yatoloka yagenda, kati ate bo mubavunaana ki? Mulowooza mbu bokyayogera naye. Kakati personal assistant we ate ye mumwagaza ki? Nze mbagamba buli kye muteeka ku ssowaani iffe kitukolera tugenda kirya. Oli mu lusuubo, ensi n'ensi zikutaddeko amaaso. Oza okola amazambi mu region wano, ossa abantu mu mawanga gatwetoolodde, osibye abantu, olumbya amawanga, walumba Congo, walumba Tanzania, mwegatta ne Suluhu ne mutta Abatanzania. N'olumba South Sudan n'otta abantu ogw'omusango United Nations ekulina mu butuufu bwagwo. Okitegeera ekintu ekyo, kati toyina woddukira. Ate bakukoza akazannyo eri gye wandiddukidde gye batandikidde. Balyoke bakuvunze bwe paba, kati gwe buli kyokola waneeno ku wano. Ate wano bandi otayeka kutwegayirira, ate okyatumanyiira. Gwe biteeke ku ssowaani ffe tujja bbirya. Nyabo! Twagamba nga tugenda kabanja, gwe ng'omanyi kimu, bagenda kujja ku street tubatte. Ne tukubba omwenda. Kyolina okumanya, omusajja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talina muvu gy'akola nga talina waagenda gikusuulira mu katego. Kati yatega obumasu bwe n'asirika. Okwo okwekweka kwalimu kusaawundiga nnyo n'okusinga
wawe yandibaddewo ng'ensi emulaba bananga ali very loud nnyo era abatta amatu gaagala batulika kyova olaba mukwata kino muggala amakubo eno mukwata kino mukola ki njagala babuulira kino ekisembayo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okulayiranga mukulembeze w'eggwanga Uganda ekisanja kino oba oyagala oba toyagala kiri gy'oli neze nkubuulira Kyagulanyi Ssentamu yagenda okutukulembera ekisanja kino gwe teweebuuzaamu amaanyi ng'ajjawo agoogera ekyo ozabe kye twabyogera ku kiri kyewabba naye ku kino byo byakyuseemu birala. This is a new story. Kitegeera ekintu ekyo kati weeyongera okututeekera ebyokulya ku sowaani tugenda birya kubanga gwakola loosi. Yes, akati kwe twogera mutabanyi waali ludda wa teyeekwese nyabo bambawal. Breaking news agaakagwawo nga gano ngajje ku kitimba kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era kano kankogerera mu luzungu akasooka. 9 Uganda police officers who were assigned to protect His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu on his 2026 presidential campaign, they were dismissed. They were dismissed from Uganda police. Babagoba mu Uganda police for doing their job very well. Bagobe tebakoma kukubagoba ne baddamu ne babakwata bali mu mabega wa mitayimbwa ku Railway West Manyi police station gye babasibidde bali mu kubakuba basajja battu for doing their job very well, okola omulimu gwabwe obulungi, omulimu gwe basomerera, omulimu gwe bakera ku macha ne balayira nti bo bali ready okuprotectinga omuna Uganda n'ensi yaabwe ne bagukola bulungi nnyo mu period ya campaign ekitaasanyusa gavumenti ya Museveni ne Simon Byabakama ne Muhoozi. Babakwata ne babagoba mu poliisi ya Uganda ate kati babasiba kati eyo ye government gye tuliriringa nayo nti for them they expected nti we basindika bana abasajja okubeera ku campaign trail ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bagenda mu spying babaleetere information bo omulimu gwa government ya NRM yabasindikanga bekimanyi nti balina ku spying ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye bataasobola kufuna. Bali bamanyi nti no basindise ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti if their goons attack His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and his team nti bano tebagenda kubawa protection. Bano bemulaba nti bagenda kubawa protection. Naye kyaba surprising nga bwe bakola attacks ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. That's why I credit these guys. Nti both their mission, government ya NRM ne Simon Byabakama, mission yabwe yali yakutta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku campaign trail ekitaasoboka. Kati bano yensonga lwaki babagoba mu poliisi. Ensonga endala kyovola bantu essaawa zineeno basibe ne babagoba ku mirimu gyabwe okitegeera. They were dismissed for doing their job very well kitegeera. So essaawa zineeno bali mu kaguli batulugunyizibwa yeyo gavumenti ya NRM yeyagala ekintu kimu eyagala ekintu kimu nga yo kyeyagala kyekigikolera. Tosobola kusindika abantu kujja ku mbuno kuspyinga ku muntu gwe wa spyinga mu 2021 olowooza nti nonaamufunako information. Ekyokubiri bano babavunaana olwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatoloka n'ava mu nnyumba ye. Naye mujjukire nti no abasirikale ba EC bakoma okukuuma ba presidential candidate ku lunaku lwa campaign on 15th of January. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yava ewakaawe nga bamaze okumubuulirako nti amagye gajja kukola kikusalako nnyumba ye nga 16 kitegeeza nti bano baali tebakyakola ki tebakyakuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Shame on you Museveni, shame on you Muhoozi, shame on you Simon Byabakama, shame on you Uganda Electoral Commission, shame on you. Essaawa zineeno mugamba nti omusajja temumunoonya, mutadde roadblocks everywhere. Buli wamu mujjuzaawo n'abantu mutandise n'obajjisako elementi zaabwe aba boda munoonya Kyagulanyi olw'okuba mukimanyi nti nomusemberedde akaseera k'ebyokulonda omusajja temumanyi gy'ali. Mwatuuse n'okuleeta ekiteeka kyammwe nti olw'okuba Kyagulanyi ababuliddwa gye muli ate mwagala gavumenti yammwe
bagilegitimizing mwasazeewo muleete ekiteeka kyammwe nti leader of opposition alondebwe ebibiina byonna. Tetubayinaako buzibu, byonna mubikole kozi tukimanyi nti tuli mu dictatorship. We are living under dictatorship. Naye temuswala mmwe kati temukyaswala, muswaza buswaza. How can you dismiss someone for doing his job very well or her job very well? How? Does it make even any sense? Hey! Lwa Kyagulanyi, lwa NUP. Bino byonna mubiriwo, mulwana Kyagulanyi, mulwana kibiina kya NUP. Abasajja ne mulyoka mbasibako ekisango ekitaliiyo. Kati mubeera mwetunulira mulabira ddala nti Kyagulanyi ye muntu asaana okubegebwa. Omusajja mumunoonyezza naawe 2 months temumulaba muwoza nti muyina intelligence. Temumulaba. Intelligence yammwe ekola ng'ekwata abo ababakoledde emisango gyammwe. Ekwata abo nga mmwe mutumye ababakoze omusango ogwo. Awo intelligence yammwe ekola. Munoonya Kyagulanyi, mumubuliddwa, ka pressure kabafudde ka pressure. Mwatuuse n'okuleeta ekiteeka kyammwe muki amending. Ekyokubeera nti leader of opposition alondebwa bibiina bya bufuzi mu parliament. Shame on you. Naye mujja kiwulira.